sente Uganda Airlines ebadde tambulira mu loss nga sente ezigitambuza ate ziva mu government so nga ate ekola trips ez'enjawulo ate nga n'engendo zibadde zeeyongeddeko egenda e Bungereza direct etandise n'ogenda e Nigeria naye ng'entambula yayo ebadde katugeze mpa kyakulabirako nti bwe mbanga mukola obukadde 5 omwezi ate nga yeetaaga kawumbi kamu n'ekitundu okubaawo kati omuntu nga yeebuuza lwaki ebadde etambuza bwetu kuba baawako ne comparison. Bokat TV neera tukwaniriza ku Bokat TV olunaku olwaleero nasoddeyo lwanga musunsuzi w'amawulire ate nga musomi waago bakamutikkira amawulire bandikidde mumatikkire okuguse muki olongoosa ensigo za kasooli bagali buga nti olongoosa ensigo z'abantu ekyo kikusibya ssebo kuba tolina layisensi. Okimanyi nti ku kyalo eyo ewaffe walingayo omusajja asaka musayizi embuzi alaawa amanyi ekyamusibya yalaawa embuzi neefa kati omusango gwajja yasooka n'alaawa obubizi nemufaamu bubiri addamu n'alaawa embuzi y'abandi. Kimanyi nti okulaawa ekisolo nekifa musango kati kiriwo ekiti tegwandibadde musango gy'ali singa abeera alina layisensi emukkiriza bamujjanga makulubita najja ku kyalo bakiyita bakijjulula bw'oveewo obulenzi odda ebukalasa kibikke nodda ku bakijjulula kitegeeza yali wankizo nga bamumanyi naye baŋŋambye gwalinga musango gwa ddala okulaawa ensolo neefa. Kati waliwo abantu ennaku zino ekintu kye tutandise okukola nti buli ekintu ekyapeninga it's okay, life moves, life has to move on which is wrong. Okitegeera kyamu tugenda kubeera mu eyo embeera abaana bajje nabo nga bawoza it's okay as long as byatandika dda naawe kubanga oli bwakugamba nti tuli mu ddungu it is okay tubeere mu ddungu lyaffe nze kasita nfuna wenywa amazzi anti kati ebintu byafuuse bya mwana kati byavudde mu mwana waani buli omu ali byaze munnansi wa mukanga ekyo kibi naye nga mulimu tuli bulungi mugyebaliko tukola emitonotono gye tuba tufunye tambulira mu bunkenke ekyo kyokimanyi ekintu kye nalabye oba olina akalimu k'okola kati nga bookola omulimu gwa okubeera ng'oeditinga amawulire tajjanga n'akusomera ddiru nti waayi waliwo omulimu ogenda mu state house oba ogenda kukola ku airport emirimu gya gavumenti gya kisanja bwe kiggwako naawe okola ki ogenda waliwo musajja wange ng'otagetinze nti myaka gino ebiri egya bwe mba ngenda kukola na leader of opposition gigenda okuggwako nga nina wenzira mmanyiwo anti kakati omanyawo kyokola sizoni weba enaatera okuggwako ng'oyagala omuvinga oddirizaamu kati oba oyina kukola ng'otagetinze kuba kati olaba abaana abasamba essaawa eno mupiira batagetinga world cup waliwo mu kisanja ekyo nga kinaatera okuggwako bannamawulire obadde obalaba nga beekwata ababaka ba palamenti ttiimu ya Mongo yali nnene kuba ye bamumanya ata ssente ate nga tabuuliriza kati abaana nga bakola nnyo ebimusanyusa mwe bakolera n'ensobi kakati Amongo ye yamaze oyita actually ye teyabonaabona yayitawo butereevu battayebwa baani lwaki yali akyetaaga amawulire bano anti yali alina okukakasa muzeeyi nze nkola ndi mukozi abantu banfa abantu banjagala olaba baneeno bonna abaana bange okitegeera nga ye teyeekolerera ng'akola kumulaba okitegedde kubeera ye byonna oyo omukyala byakola akola byakumulaba kati kyekyo abaana nti tugenda otuukamu eyo sizoni nawano tubadde naye beba abavuddeyo era ne bawoloma
ensonga y'abamutulaki Mm. Jennifer omukyala abadde CEO wa Uganda Airlines bamugobye naye ebitambula biraga nti tagobeddwa yekka wabula n'abantu be yali ku ruutinga era babadde batambulira mu mbeera y'emu bigambibwa jjukira ba leader of opposition bamutuuza mu kakiiko yali 223 Julayi ne bamukunya obuyigirize bwe enfuna gye yafunamu omulimu yakugamba enfuna gye yafunamu omulimu yali agenda kuwandika application ne bamugamba gamba gwe kati gwaliko nti naye mbadde sinasira mulimu kiveeko ne bijja nga bitambula omusaala sente Uganda Airlines ebadde etambulira mu loosi nga sente ezigitambuza ate ziva mu gavumenti so nga ate ekola trips ez'enjawulo ate nga n'engendo zibadde zeeyongeddeko egenda e Bungereza direct etandise n'ogenda e Nigeria naye ng'entambula yayo ebadde katugeze mpakyakulabirako nti bwe mubanga mukola obukadde 5 omwezi ate nga yeetaaga kawumbi kamu n'ekitundu okubaawo kati omuntu nga yeebuuza lwaki ebadde etambuza bwetu kuba bawaako ne comparison nti omusaala gwa CEO Jennifer Bamutulaki guli emirundi 8 ku musaala gwa CEO wa European Airlines ng'ate European Airlines etusinga engende nyingi n'okuyingiza kati omuntu n'ajja n'akugamba nti ddala lwaki badde tebasala costs ezo okusobola okusuutinga embeera yaayo. President Museveni yabadde mutuufu agobe CEO kati ekyo nze nali luli nkyebuuza naye kati sikyakyebuuza lwaki abantu abo bafuna omusaala omungi ogutaliiko kibuuzo ogutaliiko kwemulugunya ate ne bagufunira mu budde nga ne kampani ne weebeegwa omusaala gwabwe gusigalayo ne bwe tuba tutambulira mu loosi abakozi basigala bafuna ebintu byabwe. Kola kino eno njagala okifumiitirizeeko tuli wano eno ojja recruitinga abakozi gambe gundi ofuna ssente bwe ziti naye ku ezo ssente olinako miliyoni 10 tugange byonna ebisigadde tofaayo byonna byange okitegedde taking a position ebisigadde bindekere kwegamba nti amuwa omulimu abamupromptinze ku musaala guno bafuna kiwato oba ati wateekeddwa okuba waliwo omuntu alya ssente ezifuluma ng'ez'abakozi naye ng'alya mu kiwato kuba gwe nze njagala weebuuze bwebuuza bw'obanga wadde appointment omuntu naye n'ofuna complaints ezisukka mu 1 mu 2 mu 3 n'asigala ng'omusaala gwe teguli cautioned n'asigala nga trips ze ez'okugenda ebweru oba agenze oba tagenze asasulwa waliwo trips ze nalaba leader of opposition agreeing ng'agamba kubanga nga buli trip ezemusasula miliyoni 5 wazifuna naye ate tewazitambula seze alina okuzaayo ssente. Kakati gwe ng'omuntu ategeera weebuuze omuntu eyakuwa omulimu gw'aba ddala omulimu ogukusasuza togufunamu aba alinda ky'okugyamu eyo position ateekewo omuntu omulala alina obusobozi okitegedde ate n'ekirala bw'obanga empapula zo teziyina bukwatane oba teziweza bukugu lwaki omuntu yandivuddeyo ensi ne complaininga n'abavunaanyizibwa ne bacomplaininga naye yakuteekawo n'asigala nga ye yeetulidde bwetuulizi ate ng'ekitongole ekiri okufiirwa ssente kikyo gwa kikulembera nga gwe president w'eggwanga n'omuntu president kino kyamulidde of course kitegeeza ye ng'omuntu alina ebigendererwa bye ebitali ku ggwanga lya Uganda president obanga omukulembeze w'eggwanga yakwata ebitongole bya gavumenti n'abigabira abantu ab'olubatu basalawo era wano eno wenzija ne ŋŋamba either tulina omuntu omulala atukulembera ng'omukulembeze w'eggwanga lino yasigalawo nga muntu just alina abantu abamuli emabega kubanga mulimu ebintu ebibadde mu ggwanga lino nga tebisoboka kitegeera waliwo ebintu ebiri mu ggwanga lino nga tebisoboka kukolebwa mu nsi yonna eri serious. Bamutulaki ebbanga lyonna lyamaze wawulira abantu bakomplaininganga ku musaala gwali gwa Uganda Telecom. Uganda Telecom yamalirawa
tegedde service babuyi service ko tujjanga bogamba nti ye mother kakati eyo tekyakola simu Kugamba- tekyali awo nzigira fe tulina kubeerawo mu mbeera ya kuyambibwa kusaasirwa nalabye after nga bamaze omugoba bamulambya nti bamugobye obutambi bwa Joel Ssenyonyi bwe yali akyali ne batandika obbojjayo ne babuza kino kiraga nti kubanga nina n'abalumiriza mbalabe bagamba wa Joel Ssenyonyi yali asendeza Kosasi ayina ebizimbe Nakawa ayina It is empisa okay. ayina wa naye Kyonna olwedde kibe. yaleeta ripooti ye kaakati ekisinza okutubonyaabonya ekirala kisula kye mwerabira politics ono omulaba yonoonye buli sekita mu ggwanga lino blackmail oba byonna ekisooka politics okuva lwe yafuuka omulimu tetusuubirayo kintu kati babadde ku ddwaliro ly'e Lubowa nebitambula mwaba ssente mwakola ki oli omukazi yali atutte emmwanyi eyatwala ebyemmwanyi gwe bawadde contract y'okuzimba eddwaliro kati essaawa eno aliwa era ani amanyi ekifa ku ddwaliro ly'e Lubowa banga kiri baali bagambye eddwaliro mwe ligenda ofulumira eddwaliro libowe gundi teyali mu Ssenyonyi anti ye lipooti emu kuzisembyeyo balyoke babaliggule babakwate babakube n'obbakubirayo naye ebyo byonna tutuuka ekiseera ne tukola ki Ripooti Netubyerabira. zino ziraga wa? kati lipooti sipiika paalamenti oyo omulaba sipiika paalamenti buli lwabeera nga ye ayina mukama w'omu nga gw'alina okuwa lipooti ezivudde eno kitegeeza mmwe mukayana bukaayanyi naye nze sifuddeeyo bonna abali ku opposition bakole emirimu gyabwe ku lwaffe bannayuganda bali abatulivuula akaseera kabwe bwe kanaatuuka ajja bisasulira okitegeera politics okuva lwe yafuuka omulimu nti omuntu asobola okukwata enju ye n'agisingayo olwa politics kitegeeza eggwanga fenna tujja ddivaako tekyali bizinensi nnungi nga politics okimanyi anti emirimu tewali politics yemirimu ndowooza president Museveni gyakuliyeetinzeewo anti n'ekirala nti kati abulooka nagwo mulimu ate ogwetongodde Ason kino kireetedde okubeera nti Joel Ssenyonyi ashuutinze abaali bagamba nti Joel yali Ssenyonyi za Kosasi credit nagimuwadde dda nagimuwadde oba yalya oba teyalya yakola omulimu gwe okitegedde nze nzikiriza weebale kukola mulimu gwo fe tulabe twalaba naye ne tufuna embulubujjo ebigambo gamba awo fenna ne tudda ebbali kubanga babasajja bajja ne boogera ebintu n'olw'embeera mwe tuwangaalira ebintu ebyo ne bituyita buyisaawo byonna ne tubireka kuba ebintu bingi ebizenga bya peni nga walaba oli omukazi eyafiirwa bba waabwe mulago yali simanyaani mulyagonja yali mukyala kyoyo yali mukazi wa bba waabwe mwerabidde nteka mudwalire mulago mulagaawo nakomplaininga ku bintu ebyamukolebwa mutegedde omulamuzi yali mulamuzi yali mulyagonja jukira linnya lye bati mutegedde mujjukidde omulamuzi okitegedde yavaayo n'ayogera nnyo ne bagamba the rich also can cry okitegedde okitegedde byali tebinnabatuukako byali tebinnabatuukako ng'era tebibaluma okitegedde kaakati singa olunaku lukya abantu bwe bati nabo ne batandika okufeesinga bannayuganda abalala kye bafeesinga bajja kugguka amaaso batandika okulaba kye tuyitamu nti bannayuganda bangi ababadde bakozesanga airport eyo ne Uganda Airlines services nga teziggwayo babaseera ng'ennyonyi omuntu abadde alina olugendo gy'agenda baalusazizzaamu bizinesi z'omuntu ne zifa naye nga tewaliwo ayinza kuvaayo kwemulugunya tubale twakavaayo n'essaga eya Uganda Airlines Dubai delays bwe zaakolebwa ne watabaawo communication yonna tebafaayo okufeedinga abantu mmere omuwalabu n'atabuka n'akwata bonna abaali sitaaka ku airport ye n'abatwala mu restaurant n'abawa ne balya biru n'agiteeka eno abaana baavaayo ne boogera ku TikTok Bebe Cool n'avaayo n'agamba baakoze kibi tukitwale ndi naye yafiiridde mu firimu ye kaakati ebyo byonna buli muntu avaayo okubikkirira ensobi ezikolebwa omu ku balabe b'eggwanga okitegeera gwe buli lwolaba awali ebbwa n'okwatawo oba tugambe ekiwunga n'obikkawo kitegeeza oli mulabe wa ggwanga sula nze njagala tubeere mu ggwanga lino nga buli muntu ali concerned
afaayo nnyo okitegeera ng'olumirirwa kubanga gye buva ne gye budda ne bw'oligenda e Dubai tewagenda fuuka wammwe kyova olaba nti omuntu afiira ebweru ezamutwala tewali yazisonda ne basonda okuzza omulambo tebasobola mwokerayo ate basobola era waneno omukyomokano zavvu nedda omukyomokano oleete nedda ate gavumenti eno etukoze bubi nnyo n'abantu betwegomba nabo tebalina mirimu wabula babbulooka ba gavumenti. Era ekintu kye neebuuza omuntu singa ava mu byobufuzi abaddako ki nti tebeeteekerateekera ebimu ku bisinga okuba ebizibu kuyingira politics nga tolina ground kwova okuggyako abaana nti nvudde mu masomero politics mutandikidde Makerere ne muyingira kyokka ate era okumanya abantu baneeno bazibu nze ngamba nnyo abantu b'embeera nabo naddala abo ababadde politics singa sula bakuwa ekifo gy'obwa memba bwa parliament n'ogenda ewammwe n'ozimbayo essomero lya secondary n'ozimbayo health center 4 n'oteekayo ebintu ebivaamu ssente zitekiniko n'oteekayo amakampani amatonotono agasobola oweereza abaana bizinensi teziba za community ziba bizinensi zo anti kati n'ababiteekayo bwe bakuwa mu kalulu nga babijjayo nedda sokoleke olaba nsibambi onalebo nsibambi omanyi wabawa amawokota bamukubye akalulu abadde yabawa amasannyalaze yaleeta amasannyalaze kale yalikola ku bya transform okujja mu biti byonna bwe bamukubye akalulu abadde ali mu nteekateeka za kuteekayo kyuma kya mmwanyi yagambye bano abantu bakopi nnyonyo bisobola bbawa byuma bya mmwanyi yagambye agitwala akaali n'amasannyalaze transformer yagijjeeyo n'emiti n'agijjako kati ensobi eri mu ekyo bwe kubanga abantu community oba constituency tezirina buvunaanyizibwa ku muntu gwe basindika mu palamenti bakiikirira ekyo kiva ku nsonga ey'okuba nti omuntu oyo gwe mulonze siwe wammwe abantu abo bakopi bukopi n'ekirala abantu bano bo bajja otukolera nga balinga abazze otuyamba so si okweyamba okitegedde bajja it is like okwana mukazi n'omukazi najja because oyina ssente bwe ziggwaawo ng'agenda kaakati nze njagala bannayuganda mutandika okuddayo ku nnono omukulembeze mumumanyi yajja buzi n'azimba ewammwe mulina mukulembeze mulina munnabyabufuzi byawukana nti bannabyabufuzi bonna ab'omulembe guno mutandika beegendereza mutwalenga obuvunaanyizibwa si muntu kuva eri olw'okuba mumulabye ayogera nnyo alina ssente mu mulonde kati ekyo ekintu kye yakoze kitegeeza si weewaabwe yajja kukolerayo bizinensi ye okitegedde bizinensi bwe yaguddemu ebizibu n'agenda singa nsibambi abaddewo okwekyo ku kyalo nga kuliko nnyina kuliko maama we kuliko baganda be nendowooza abadde ali kwe babeera obuulya kubanga ekisinga omunyiiza abantu bano yabayiirawo nnyo omubiri nti tebamulonda anti wuliriza nti yabawa emmwanyi ndokwaza emmwanyi mulimu ne bafaatha be yawa emmwanyi n'abantu ab'enjawulo nababingi byakoze n'emikono naye yeewuunya lwaki tebamuwadde ekisanja kirala nagenza okukola okunoonyeza ne baŋŋamba nti abasajja abo baamugamba mu ffeno tugaba ekisanja kimu waliwo ne gwe nabuuzizzaako weeyo nagamba mbwe eyo bagaba ekisanja kitya kimu kati ye yajja amanya asimbye kayinja ka ttaka kuba nze neewuunya omuntu omugjayo mu palamenti n'ayomba bakulonda bulonzi teweeronda teweetwalayo olina gwe wali wagamba nti munnaye munnonda empaka ekkomo ku bisanja bino liddewo ekkomo ku bisanja lyetaagisa naye n'abantu balina okuddamu ensa waliwo buli we twogera ku nsonga z'ebyobufuzi n'okola reference ku Amerika bagamba kati mwegeraageranya mutya ku Amerika Amerika balina enkola gye batonzeewo kati ennaku zino nti ogenda kwekanga nga bagenda buli president agenda okujja ku Amerika ne mbano basente nga bagenda sooka bakupimire ku level of obugagga buyimiridde n'okwagala kw'abantu bakitunuulira nnyo okimanyi nti munnabyabufuzi kiki ky'oyamba abantu oba ontegedde tugeze ogenda kwesanga nga Elon Musk teweewuunya nga ye president yazzeeko wa Amerika lwaki nti alina bizinensi nnyingi nnyo
across zaawa oba za employing abantu across continents. Kati gwe bw'ojjanga tolina wadde ne business employing abantu nga politics gwe gugenda ofuuka omulimu guveeko. Wano e Uganda kituuka ddi? Kuba tukize tugaane tubyetaaga bituukewo kuba bali be bantu betugoba tulina bagobera ku speedi. Kati kineeno nze njagala kuba ne wano tulinawo abagagga. For instance bwe tuddayo ku mulimu ogwa Bamutulaki tumi abantu babiri I can recommend them. Si bakyali bange tebammanyi but bwe bizze bitambula. One mukoddomi wa Buganda alina essomero lya aviation Michael Mukula. Nti Michael Mukula omulaba ali mu business ya byambuka bya nnyonyi alina n'essomero. Nti oyo bw'omuwa okulwaninga Uganda Airlines agisobola. Ne tusobola kukwata Jennifer Bamutulaki atalina wadde bakayita batya akabuuka ewaabwe kano obunyonyi buno bonna mu nkanga wabuno abaana bwe bakoze omukwasa ekisaawe omukulu like Bitatule Patrick abadde mu Uganda ng'akola businesses nti at least asobola okubeera. Kati nti boddira ebintu ebitongole ebimu n'obikwasa omuntu nga mwavu oba omuwadde kusooka mulimu kwegagawaza. Omuntu omwavu bw'omukwasa obukulembeze muba mugenze mu kukola ki mu kukaaba bino. Kati abakulembeze bonna be mulabe bajjayo za ambulance mu constituency zaabwe baali baavu bali even they don't deserve to be MPs. Ekizibu nkizaayo ku balonzi ne community nti obukulembeze obutuufu sula abatuuze ba senior citizens balina okutunula ne balaba abantu baabwe bawangaala nabo. Omutabani wa gundi yasoma kino bukugu bwe. Gundi oli alina emmotoka, oli gundi alina faamu, gundi alina gundi. Twagala MP ne wajja ne family nanagaana edda ffe tulina gundi. Okitegedde? Kitegeeza family ezo bwe ziba nga zisekendinza abantu baazo ne bano betuteekawo abatuuze abalala kwe baba batunula nti ye omuntu oyo akola alina gw'aswalira ate aba tagenda kusiga ssente. Omanyi lwaki? Obukulembeze ekibwonoonye waneeno ne b'MP ne baani ekibwonoonye sambalonzi bw'amala okukassaayo ne batamulonda adda mu mabanja ge n'agamba kati wali nateekawo kinene bwe nkizzaayo nfunamu kino azze kwenunula abange eyasiba beeti. Kyokka singa abatuuze bafaayo nnyo okulaba nti gundi gwe twasimba emabega tumumanyi mutabani wa gundi tulina kumuyambako buyambi ku extendinga bubaka bwe eri batuuze balala bawulire kyatugamba oba bamulonda bw'ababa tebalonze ye balonda omwana wa gundi oyo omwana akola abaswalira abakulembeze nga bavudde mu batuuze. Waliwo ekintu kye wayogeddeko n'ogamba nti singa omuntu mweyafuza ajja ku kyalo tugeze nze banzaala migadde ne ŋŋamba nzeeyo njagala kwesimba mu Kyaddondo oba mu Gombe nga mmeeya ne nkolamu businesses ng'ez'amasomero ebiyamba community. Waliwo oli okugamba nti newankubadde nkoze amasomero ameka mu community naye ate abantu tebannoonya. Newabeerayo n'oli agenda okukwata akawumbi ke ye akasige musizi ng'agenda agabanga ateyo ne bamulonda. Kakati awo we wava emberebeza nti kakati Electoral Commission eno ekyalina omulimu munene okutegeeza bannayuganda abantu kye balina okukola kuba ekyo kyokka kuba kugulirira abalonzi na kugula meemeza abantu kubanga gwe kyoba okkiriza abalonzi kye baakoze ku luno tebalonze bannabyabufuzi balonze balonzi bannaabwe batya nti abantu bonna boolabye ababadde baludde mu palamenti nga bakoze ebyannaggwana aboogedde abakoze biki ne basinga kati okkaaba naye kati bano balonze abantu baabwe ababadde nga ku kyalo be bamanyi be balaba gundi ayitawo akomyewo ku mulimu okitegeera kati abo ne be bataabeeko kye bakola tewali ajja complain kubanga bano ababaddeyo era bakoma kwogera bwogezi. Ekiri kye nkugamba nti kati ebyobukulembeze okwogera kuno kiriwo ekisinga kubanga nalabye Chris bali omunsi dokita ng'agamba nti opposition gye baleese ku mulundi guno egenda kugenda mu palamenti kusayininga allowance ku
kulya breakfast na lunch nakufuna misaala we but tugenda ebikwatagana n'okugamba nti kuteesa ku debating tebasobola kubaawo ekyo gavumenti kye yali eyagala ddala gw'okakasa asooni ku bantu abagenzi be balonze temuvemba nayo aboogera bajja bbaamu naye tebajja kyusa example ekuzzawo ku kyaba mutulaki kyayogerwako waliwo ekyakyuka kati mukazi wattu ayinza n'okuba ebyamugobezza si bya airlines ng'omulimu gw'abadde agukola bulungi nga birala nnyo either nga yaganye okuzzayo kakikibaaka ekiwato kyaganye bamuweereza ssente n'azikozesaamu ebirala kitegedde kyandiba kiwato nga si bya Uganda Air kubanga bibaddewo ebbanga enduulu ebadde evuga buli sawa bamutulaki oyinza okwesanga ekyamugobeza si kyekyo nga kiwato wali olabyeko gavumenti gye bagamba nti egenda kukola luguudo opposition n'agaana tugenda kukola luguudo tugenda zimba ddwaliro linaagamba temujja dizimba temujja kukola kineeno kyali kibaddewo balabako ko bali bagenda ofuuyira eddagala lya DPP kyamuzi n'agaana anti lyali ligenda kukola ki baali bayise mu procedures yali nga buganda kati tuliyise parliament ebikkirize yene yekalakasa naga anti kisinziira kuba kati olaba eddagala lya bulabe yes nakyo kisoboka twali tulina okufunayo rekomendo omutuufu kati nga bwe walaba okukayana kw'omwala gwa hamu waneeno kituufu omwala gwali gwetaaga okuzimbibwa development twali tugyetaaga naye yali eyise mu mateeka amatuufu agatagenda tukosa gye bujja kuba yatulagawo ku mwala kyekyo nti abasajja babagamba nedda tusooke tukole ne sizoni yennyini mwe muzimbira nkyamu kati ebintu ebimu tulina sooka kwegendereza kulaba butuufu butebe biyinza kutambula nga ripooti zonna zikwatagana nti singa nkola bwenti nenkola ne bwenti ne bwenti kino kyekivaamu tekigenda kukosa bannansi ojja kwagala okuleeta eddagala naye nga ligenda kukosa bakazi b'embuto oleeta eddagala nga ligenda kumalawo obugimu mu ttaka ettaka life abantu babulwa ekyokulya omukwano gw'amagye bakyakola kyewakyakola banga yebazeemu ne bayazanira nga posti ya Bobi Wine ng'agamba neera olwaleero bazeemu ne bajja force themselves into our house waliwo omuyaayi mu bayibuli omwo simumanyi Goliath giant ani yakuba Goliath David ani yali asuna entongole si David oba yali kabaka Saulo ye yalinga simanyi nnyo byawandiika agera akuba abanaakalaba njagala bagende bakanoonye kali mu bayibuli omwo manyi buli lw'oyogera ennyo owa omulabe w'ekyokukola era omubikkula amaaso eri endowoozayo n'enteekateekayo ye n'akusookayo n'afuna ne bwakunyigiriza kati baneene ekibakuumidde ewa Kyagulanyi balowooza y'engeri yokka gye bayinza omumuteeka ku bunkenke akomewo era we muba muwasa bannaye muwasa abakazi nga bafuuse bakyali bammwe okitegeera kubanga teriyo omukazi gwe basobola kutulugunyanga papi ate abamu tebabatulugana batulugunya abamu babateekera na ku byakulya musajja awule ennaku bbiri nga tokyalina mmere yakulya kuwanga emmere tegeera era awo abavubuka wensinzira okubagamba ola ekisoboka kyonna ogezese mukazi w'amagezi ge sooka omutulugunye tula waka beerako awo ng'omutulugunya abeereko mu mbeera ey'okwennyika blessing omunyigirize olaba obugumu bwe omukeme omukazi okubanga buli lwatunulako mu ddinisa waliwo ab'amagye abatunudde emmundu mu nju manyi ekitegeeza n'ennyambula gye bamwambulamu ne bamuleega ekya ne bamuta ng'ali ku minzaani omanyi ekitegeeza njagala tumalirize naye ndowooza tumalirize n'akantu kano nina akavidiyo kenayo akatraininga nga pasita Bujingo agamba nti CDF yalangiridde akaseera k'okusiiba era n'agamba nti CDF ke yalangiridde akaseera k'okusiiba kitegeeza eggwanga ayinako nkumalireyo liri mu ggwanga liri mikono emituufu egya Katonda
n'agamba nti Yesu Kristo singa yali alemedde mu ntaana oba oli awo tewandibaddewo mirembe. Abalala mubalaba bagenda ku malaalo ng'alifa alinga ku Bobi Wine ye yagenze ku malaalo. CDF ye yalangiridde kusiiba naye nga gwagamba era gwa praising akapostinga naga nti akatta abatujjuba NUP. Kati niwabawo ne vidiyo ya Pastor Kayanja nga avumirira ebikolwa bya UPDF mu maka ga Bobi Wine. Kati kyembuuza olutalo luno luli wakati wa Kayanja na Bujingo oba bino kweyisaako bweyisa kuyitirako eno naye nga ayagala naye abeereko nga traininga. Ekisooka kya byonna bannaddiini bonna disappointed gye bali bonna nga 16 lwe lunaku lwa luumu jana ne luumu yasa omusajja oyo okimanyi yali ali resistant eri Amini ate ayagala bikolwa. Bannaddiini bano balaba bonna aboogera abo baagala babaweeyo VAT babaweeyo ettaka basigale nga balulinga endiga zaabwe mu ngeri eri polite n'okubakolerera. Kitegedde Bujingo ekimulwanya ayagala kifo abeere ng'asembera kumpi. Kubanga nze kankubuulire ebimu ku Museveni byakozesezza okusigala ng'akutta abantu. Bujingo wabaweza emitwalo 6 egy'abagoberezi nga n'ebyayogera babiwulira ne basigalawo bakuba n'engalo era nawadde bakuba engalo. Kitegeeza abo balonzi. Kitegedde kati Bujingo alina making sure nti asanyusa gavumenti gy'alowooza nti yejja. Njagala kubuuza nga tonneeyongerayo okugenda ku bijja by'abajjajjaawo bagye baziika abantu kibi. Bujingo ewaabwe tebalina bijja. Yazuukira naye era tebagenda gye yazuukira gye yagenda bagenda wali ntaanaaye. Nze ndi mukkiriza era nsaba eddiini nkiina. Nabbi Muhammad tebagenda gye yagenda mu ggulu bagenda we bamuziika. Okitegedde nti bonna baafuuka bannaggwano nga bamaze kuva mu mibiri ne bafuuka myoyo. Kyenkugamba okitegedde nti bonna abo Yesu nabbi baafuuka b'amaanyi nnyo nga bavudde mu mibiri ne bafuuka baki ne bafuuka abagenzi ne bafuuka ab'amaanyi. Singa nabbi Muhammad yali akyaliwo Kaaba mwe baamuziika teyandibaddewo era tewaaliwo yandigyetoolodde. Singa Yesu Kristo teyafa ne bamuziika mu jjinja tebandirikyalidde. Naye abantu bonna bavayo ne bagenda okulamaga Bujingo tebalina bijja tebafiisa bbeewa abantu kubulwansa na kwerabira nnono yaabwe. Eddiini gy'afiiririra yajja buzzi baleeta ndeete gy'atamanyi na gye yava gy'atamanyi na nnono nayagitandika. Kubanga eddiini zino bantu bakeera bukeezi nkya ne bayiya zaabwe bute bakonkwalinga abantu n'okugobererwa. It is like chameleon kukeera nkya n'ayimba oluyimba nfune abagoberezi era chameleon asobola okukyenkya n'ateekawo eddiini ey'obusobozi yavaawo. Manje yava teyina omukulembeze waayo ate w'amaanyi alina n'abantu bangi ndowooza yasinga n'abagoberezi abangi mu Uganda. Okitegedde abantu kubulwansa na kwerabira wa gye bava. Omuntu okugenda ku malaalo bali be bakitaabe be bajjajja be baamuteeka ku nsi. Tova olaba bakugamba omuzadde ye Katonda wa wano. Olowooza Bujingo yatidde buti kwataakinga Kayanja directly? Bujingo alina ebigendererwa bye eby'obuntu atazze ayogera ebintu bikosa bannayuganda era Bujingo Katonda akuveemu gw'osinza Katonda omutuufu akulabikire ojja manya obusungu Uganda gye balina eri abantu ab'ekikula. N'ekirala bannaddiini muweebwa obuyinza okubuulira enjiri ekwata ku nsi enunula eggwanga naye mwesibye ku kukunama kw'abantu simanya ku biki ku kusiga ensimbi ze basiga ng'ate bye bazisigamu ze mwagala bye bisinga okukosebwa mufaaki. Bujingo ebintu by'oyogerako nga gavumenti eri mu buyinza ekosezza bannayuganda emyaka 4
okitegeera nga ffenna tuli mu mbeera ey'okweyagula bugingo nga tosobola kuvaayo okubuulirira banywanyi bo kubagamba nti kino kiriwo ekitine abantu babeere baavu naye mubalekere obulamu abantu babeere bubi naye bafune enguudo ennungi bafune eddagala ly'ebirime eddungi. Kayanja kyayogera akijja mu lo oba pressure esobola okubaawo naye waliwo n'okutegeera katolaba Sserwadda y'omu ku basumba ate era abantu abakuze mu myaka kati bugingo akyali mu ntale ez'obuntu kubeera baayinako olutale emabega bugingo ne Kayanja balina entalo zaabwe ez'omunda baludde bazzenga bali ku syndicate. Ekisooka abasumba b'abalokole bonna bakyali mu ntale ez'okufuna numbers kuba bba watali numbers taba musumba okitegedde bali mu ntale ez'okubeera n'abagobereza abangi bali mu ntale ez'okubeera n'ebyobugagga ebingi bali mu ntale ez'okubeera nti gundi yasinga emmotoka ennungi. Njagala okyegendereze abasumba abo ab'abalokole. Mbeera ntya n'essanyu nga numbers nzirina nga z'abanaku ate nga be balabirira nze bebangu b'okukonvinsinga buli ssaawa Ssuubi nakwata olukumire n'alumpansa omugagga kubanga kyaki ezo ziraba ku mbala yange balina obusobozi obukola bizinesi 100 buli mwaka naye nga z'amaanyi naye because omunaku mwangu wa kukonvinsinga nga buli lunaku ajja kudda ewuwo nti ne lwe yeekoonya obwekonya akagere yagamba either bandoga kanzirukireko mu kyaki ndaba omusumba yeyo embeera gye baagala okukumiramu bannayuganda sibula. Ate era ekisanyusiza nze nga sinnava wano eno nsaba ebintu bino eno ababaka ba paalamenti abalonda abapya musigale ku nnono y'abannayuganda temuva mu bannansi. Ekirala mulwane nnyo okulaba nti abalonzi bammwe baddamu ne bategeera ekigambo obubaka kye butegeeza. Ogwo mulimu gwa mubaka wa paalamenti oba gwa gavumenti? Gavumenti tekyasobola. Gavumenti ekola kyeyagala kigenda gikuumirawo. Waliwo kituyita civic education. Ebyandibadde bikolebwa gavumenti. Gavumenti yandibadde ebikola naye bwe yategeera nti buli lwe n'abikola bannayuganda ne bategeera bajja girwanyisa tekijja kusoboka. Ekirala bannayuganda mwenna mutandikire ku LC1 okutuuka ku bakansala n'abakulembeze ab'okuzi disitulikiti abo bakulu nnyo n'okusinga omubaka wa paalamenti. Kubanga kansala babikooye kasita babaka waggulu n'abameeya tetubikoowa n'abamempi be balonda omulamuzi ajja n'abalooba okusinga etteeka limugamba si bazikutudde ebyo byonna biraga biro bisembayo. Ebyo byonna biraga biro bisembayo era nze newuliza omukyala naneeroto abantu tebakyalina Katonda mu mitima bwesula abantu balina enzikiza mu mitima okitegeera abantu balina enzikiza mu mitima abantu babbi abantu balina enkola gye bakola. Okimanyi Nameere bw'abasaze okulaninga bizinensi za kitaawe afuna ssente ezisinga zafuna mu paalamenti. Naye it is okay kati balwanira butiibwa balwanira bitiibwa naye it is okay akadde kajja sula olunaku lugenda kukya ffenna tutandika okudduka nga tudda ku sayidi tiisa okulima si kutiisa banaye olunaku lukya kati kuneno tuli mu lubuto lutandisa ozaalibwa bwana bufuutukayo bufubutusi zeze empisa embizi otandisa okulaba nga abantu bakola empisa naye ebyo byonna birungi. Walogera yakoze statement n'agamba now the rebranding has started nti tubadde tulina abaana b'NUP nga bebasinga okuvuma kati ate kyakyuseemu bwe baleeta Nameere ne baleetawo omukyalo waawo ajati ne baleetawo nti kati awo bazimbye Kabuguli. Ate n'ekirala kye nayagadde bawadde ssente bonna badduse emisinde badde bakaayana njagala babagobe bonna babeewo tulabe ku nsi yaabwe empya bwegenda okutambula. Ekirala tukyali mu gavumenti ya 86 mukuume nnyo obulamu okusinga ekirala kigenda kuba kirungi nnyo okulaba ku gavumenti eyaffe na tuli balamu ate nga tukyalina amaanyi agagikolera. Nga tumaliriza njagala onalabe naye abadde bayikalakaasa nga balaga obutali bumativu ku kulonda babatwala bubi nnyo oba manyi tonnalayira
tewenyiga mu kukalakasa bajja kukwata bakusibe ne woba togenda oleme kulayira n'ekirala ne woba teweesimbyewo wano we twatuuse kulwana kukuuma bulamu naye nze teri kinnuma kubanga buli kimu kirinnya amafuta bwe ganaalinnya tegajja kudda era bannayuganda mwetegekere ekyeya kijja abasajja bagenda kunona ssente ze baatadde mu kalulu bazinone bazitwale ate olowooza bagenda zinona batya bagenda zinona bakunyigiriza bazitwale sipeeya agenda linnya amafuta gagenda kulinnya bagayo ebinyiga nze nzeka abalonze nale mu bebanji labayo nze abo sibafaako embeera egenda kunyiga ab'NUP obukadde bubiri mu emitwalo 7 nabo mwabubbye naye gwe kyoba omanya abo tobafaako bo kye basazeewo abasajja ssente baziggyayo mu mayumba gaabwe ne bazibasaamu ne babagulirira bagenda zinona mukaaba ng'eyakuwa ebbiri tokyamulaba bazitwale esiba ebbiri nendooza n'ebbiri ntono bazitwale sente zaabwe bazibawa nze njagala otunule bwabanga omulwadde ow'ennakapiripiti bw'atajja mulaga afa akatale Nakasero ye kaliwo ng'ak'amakulu Sebuno osanga n'ow'ennakapiripiti nga naye anenya Kyagulanyi ninga weebuuza Kyagulanyi yagaana okubeera gavumenti yemuzimbira Lifalo Nakapiripiti kati nti amasomero amalungi gonna gali wano mu Central ate gye munyigiriza okitegedde wano woyita okugenda Entebbe oluguudo oluyingiza ebyamaguzi lubi mulumazeeko emyaka mulukola teruggwa okitegeera express eyaggwa naye eriko damages okimanyi banaatera okuyisaayo etteeka it is okay byonna mubikole naye time is coming tusasudde oluguudo luno teruggwa aluveeko lulwo abaluyitako bawulira bacomplaining oluyitako bbanga because sente era nazo sizaabo omanyi sente etaliiyo nyangu ya soli tuve wano tetugenda kubeera tulemera ku bantu numwa si kirungi kulemera kwabo basajja beere bulungi bweraba Bokati TV Neera.